Nteneza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde gwe nange okubeera nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Njagala okwebaza nnyo mukwano gwange, manyanga okusiima mukwano gwange, gwena atutte eddaala ery'okubeera nga weekuumira mu kusoma ekigambo kya Katonda n'okwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth. Era olunaku olwaleero njagala tutunuulira ku kintu kino ekikulu ekiyitibwa engeri abantu jebayanukkula eri amazima g'ekigambo kya Katonda. Engeri abantu jebayanukkula eri amazima ag'ekigambo kya Katonda mu biro biri ebino bye tulimu. Njagala tweyambise ekyokulabirako ekya nnabbi Yeremiya okubanga tubaako ensonga ez'enjawulo ze tusobola okuba nga tuyiga okuva mu bintu eby'enjawulo byagenda maaso n'okuba nga asesensikana. Tuli mu biro olunaku olwaleero nga bangi tebategedde nti obulamu obwabo abaatusooka okubeerawo bulamu bukulu nnyo nnyini ddala eriffe abazze oluvannyuma, nti tusobola okuyigira ku bulungi bwabwe ate tusobola okuyigira ku bubi bwabwe. Kyova olaba nno Bayibuli eyina ebintu bino byonna etulaga obulamu obwabo ab'endagaano enkadde, ebintu bye baatambuliramu ebyali ebirungi, n'eboogera abantu abaatambula mu bulamu nga bwa ddala omuntu asobola okubaako kyabuyigiramu ddala. Omusajja nga Yusufu tumulaba ali musajja wa Mukama nnyo nnyini ddala. Danyeri, Samwiri baali basajja ba Mukama nnyo nnyini ddala. Ate era Bayibuli emu etulaga n'amazambi ag'abo abalala abaatambulira mu mbeera ey'obujeemu, si bakulembeze bokka wabula n'abo abaali wansi w'obukulembeze. Kati ebintu ebibiri bye njagala tugatte leero. Tuyina obukulembeze, tuyina n'abo abali wansi w'obukulembeze. Kituufu si buli omu nti Katonda amuyisa okusomesa. Abamu Katonda abawadde ekisa eky'okusomesa, abalala abawadde ekisa eky'okuyiga, abalala abawadde ekisa eky'okuweereza mu ngeri ez'enjawulo, abalala abawadde ekisa eky'okuba nga bakola kino oba kiri. Naye ebintu byebimu bye tulaba mu ndagaano eri enkadde birina engeri gye bigenda mu maaso n'okuba nga birabikira mu ndagaano yaffe eno empya. Butunula obulamu obwa Yeremiya bwokka n'ebintu ebibujjudde n'ebintu byesensikana, sigamba nti byatuuka ku ye yekka, byatuuka ku bannabbi ba Katonda bonna, wabula Yeremiya yakwatibwanga nnyo mu bintu bingi nnyo ebyokuba nga yayiganyizibwa. Kyova olaba mu kuwandiika kw'ebintu byonna ebyali bimuweereddwa n'obujeemu bwe yasensikana obungi nnyo, yaluŋŋamizibwa okuwandiika ekitabo kya kukungubaga, n'akaabira Isirayiri, n'akaabira abaana ba Isirayiri nga bakaabira ku bintu ebyali bigenda obbatuukako olw'obujeemu bwabwe eri ebyo ebyali mugambiddwe okuba nga babikola, naye ne basalawo okutambulira mu ngeri yaabwe. Kati leero tuli mu biro nga amazima, engeri abantu gye bayanukkula gye gali ag'ekigambo kya Katonda tebalina nnyo njawulo n'abantu abalabikira mu biro biri ebya abantu nga ba Yeremiya mu ndagaano enkadde. Mukama waffe bw'aba asomesa, Yokaana 8 eraga nti bwe tulimanya amazima, amazima galitufuula ab'eddembe. Abazungu bagamba nti amazima bukaawu eri abantu, naye engeri ya Mukama waffe yesinga okittaanya bw'agamba nti bwe munaamanya amazima, n'amazima ganaabafuula ab'eddembe. Siinayo muntu yenna gwe mmanyi ku myaka gye nnina atanoonya mirembe. Abantu bakola byonna bye bakola okuba nga balina emirembe. Gw'olaba anoonya omulimu anoonya mirembe, gw'olaba akola kino kiri anoonya mirembe,
kubanga buli omu alina ky'amanyi ng'ekyo bw'aba akifunye kijjamu emirembe. Obutamanya tebuwa mirembe. Okubeera nga omuntu alinako embeera gy'alimu ng'emunyigiza tebeera ya mirembe. So Mukama waffe kyava agamba no, bwe munaamanya amazima n'amazima ganaabafuula ab'eddembe. Naye kyenjagala otegeere nti mu kubeera nga yayigganyizibwa olw'amazima ge yayogera, tewaliwo njawulo ku bulamu bwe gye tutalaba mu bulamu obwabo abaamusooka okubeera nga alabikako wano, ate n'abo abaagoberera mu bigere bye ng'abatume, ate n'abo abaddawo oluvannyuma lw'abatume. Jjukira, abantu singa baba tebasobola kugaana ekyo ky'osomesezza, adde bajja kulumba gwe kennyini olw'okuba nti gw'okyogedde. Kristo yabagamba, munjigganyiza ki? Munnoonyeza ki okunzita olw'okuba nti mbagambye amazima? Kati leero obubaka obw'enjawulo bulaga nti abantu abasinga tebagenda mu kkanisa kusomesebwa kigambo kya Katonda. Bagenda mu kye bayita ebifo eby'okkuŋŋaana nga bagenze kuseka busesi, kubuulibwa buboozi, kubabuulya biki ebiri kaakati engeri muntu gy'osobola otambulira mu biro bino ebiriwo nga gw'oli ku mulembe, naki ky'ogwanidde okuwaayo n'ofuna ng'abalala kye balina abo batakkiriza. Abantu bagenda mu bifo bye bakuŋŋaaniramu nga tebasuubirwa kunenyezebwa eri ensobi zaabwe, eri ekibi kye batambuliramu, nga tebalowoozaayo nsonga yonna yakwogera kintu kikoona ku bibi byabwe. Era bw'oba oyogera ku kibi omuntu ng'agwanidde okivaamu, bagamba enjiri oyo yakusala misango, obubaka bw'oyo si bwa mirembe, obubaka bw'oyo bwakuntunuulira nnyo ekibi okusinga okutunuulira obulungi. Byonna mwebiri mu Bayibuli. Ne kati mu kuba nti tuyina abaweereza ab'olujjulungu, tuyina abagoberezi ab'olujjulungu, mu ngeri eya ddala omuweereza alina okujjuza akatuuti n'ekigambo kya Katonda. Ekibiina si mulimo gwe, ekibiina mulimo gwa Katonda. Gwe olina kutunuulira kuzimba bantu kigambo ku kigambo. Tati okujjula kw'ekifo si mulimo gwo, omulimo gwo kubeera ng'oli mwesigwa n'ekikuweereddwa. Gwe atuula ng'obuulibwa enjiri, obuvunaanyizibwa bwo obumu ku bwo kwe kubeera nga Ababereniya Ebikolo by'Abatume 17:11. Pawulo yali mutume eyalaba Kristo ng'amaze ozuukira era n'alondebwa ku butume. Naye bw'ajja mu kifo ekyo, abantu bano tebaayangwa musembeza batya nti newankubadde byali ayogera byalimu eggumba ng'era abyogera mutume, tebaatwala butwazi byali ayogera. Wabula Bayibuli egamba ne bakema, ne beekebejja, ne bakola okunoonyereza n'okugereegeranya okulaba oba byali ayogera byali bikkaanya n'ebyo ebyali byamala dde okuweebwa ku ndagaano enkadde. Be Bakristaayo Bayibuli beegamba ababeera abakulu nti okusoomoozebwa n'ekubakuze tebatandika gamba osanga Mukama alina ensonga gy'annoonyaako, tebatandika gamba osanga nakye nakoze kino oba kiri. Babimanyi nti bali mu nsi eyagwa, balina emibiri egyagwa, ekikyasobola okulwala, ekikyasobola okufuna obuzibu, ekikyalina embeera zonna ezinyigirizibwa. Ne kati nga bw'obiraba mu biro bya Yeremiya ne kaakati bwe biri nti abantu balina obubaka bwe baagala, ng'era obubaka bwe baagala bugenda mu maaso n'okuba nga bubikkirira ekyo kye bakola nga kya muzizo eri Katonda, naye nga bubongera mu maaso kubeera nga bakola batya, bubongera mu maanyi kubanga batambula nga bakola ki bwe baagala. Kyeva Bayibuli eraga ebintu ebikulu bye njagala tufeeko wano mu Yeremiya essuula eya 26. Egamba nti mu biro eby'obufuzi ebya kabaka Yekokimu omwana owa Yosiya kabaka owa Yuda, ekigambo kyajja okuva eri Katonda.
Tuze tulaga mu masomo ag'enjawulo nti nabbi wa Katonda owaddala aba n'ekigambo kya Katonda. Tatambula ng'akinoonya wano oba wali oba wali. Naye bano abatali bannabbi ba Katonda abaddala nga mu biro kati bye tulimu tumanyidde ddala nti abatume ne bannabbi obuweereza bwabwe bwakomesebwa kubanga baakolera ddala omulimo ne bagutuukiza ogwali gubaweereddwa ogw'okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. Befeso 2:2. Kati leero be tulina abeeyita bannabbi bo bagamba nti buli kiseera Mukama alina ky'abalaze, alina ky'abalaga. Naye ng'ate baali ab'olubereberye si bwe kyali nti buli kiseera baafunanga ekigambo okuva eri Katonda. Ate tebaayitanga bantu buli kiseera nga gamba nti buli lwakubiri, buli lwakusatu, buli lwakuna Mukama alina ekigambo ekyo, Mukama alina kino oba kiri. Baayogeranga lwe baali baweereddwa, ate bye baasomesanga bye baayogera byatuukiriranga. Leero abantu abo nabbi bwakuba nti ogenda vuga mmotoka, abantu abo nabbi nti ogenda gendako mu ggwanga lino, abantu abo nabbi bwakuba nti ogenda funa bizinensi, abantu abo nabbi nti ogenda funa omukyala, ogenda funa omwami, simanyi ogenda kukola kino oba kiri. Ebintu by'otalabirako ddala mu mbeera emu oba endala nga byali bya bulijjo mu bulamu obw'abantu abayitibwa bannabbi ba Katonda oba abatume ba Kristo. Naye kaakati mulimu enjogera egamba nti ekiwomera matama abiri, naye olwaleero njagala okugamba nti kiwomera amatama abiri. Ebintu ebitakkirizika mu byawandiikibwa ate birina enkumulitu y'abantu ababiwoomerwa. Biriko abagoberezi abatalina kwawula mu ndowooza zaabwe, abatamanyi kirungi ku kikyamu, abatamanyi mazima ku bulimba, nga bonna bali awo abakulembera n'abo be bakulembera. Jjukira bulungi nga bwe tusomeseza ebbanga lyonna, bannabbi ba Katonda oba abaweereza ba Katonda baweebwanga ekigambo kya Katonda bayinanga kuddamu kwatula ekyo ekyali kibaweereddwa. Nga bwe twali mu zinnasale nga bwe bagamba nti nga nawe ogamba toyogera ndala, oyogere omusomesa gyakola ki gyayogedde. Kati bannabbi bano Mukama bwe yabawanga obubaka bye baali bafunye byennyini bye baalina okwogera. So tebeenoonyezangayo kigambo kyabwe mu ngeri emugamba naye Mukama obwo nga buzitooye banaabukkiriza. Naye Mukama obwo nze sijja kubeera mu ngeri emu endala nga mbuyisa mu kamwa kange, oba kale bwe naagende nandikako ekitundu kyabo then nfunewo ekyomumabbali. Ekiragiro kyagambanga kitya? Kyagambanga byogerenga ebikuweereddwa. Leero kiri kitya? Ebiri mu byawandiikibwa abantu bateekamu babyogerako ne masekati go byogerako bagattirizaako obulimba nga bwe bungi nnyo. Ate Pawulo yayogera n'agamba nti tetulina kugulumiza muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Abakolinso 1:6 egamba mu lwokubiri nti bw'ati bw'ayogera Mukama, yimirira mu luggya olw'ennyumba eya Katonda oyogere bino eri ebibuga byonna ebya Yuda ebijja okusinza mu nnyumba ya Katonda, era yogera byonna bye nkulagidde okwogera, watali kukendeeza, watali kutoolako kimu ku ebyo bye nkugambye. Obuweereza obwaweebwa Yeremiya ne banneebe, obuweereza obutuweereddwa, olina kyogera nga bwe kiri, tolina kitoolako, tolina kigattako. Kati olunaku olwaleero okutoolebwako kuno kwe kuno kwe twagambye okulabikidde ennyo mu mbeera ey'okubeera nga abantu bajja okuŋŋaana nga tebasuubira kusomesebwa kigambo. Kale oba okyogeddeko kibeere kya ddakiika 5 ate tokiremerako nnyo. Ekirala, tonnenya olw'entambula yange, olw'enneeyisa yange, olw'ennyambala yange, olw'ebigambo byange, olwa mikwano gyange. Tobaako ngeri yonna gy'ogenda mu maaso n'okuba ng'onkangavula ng'oŋŋamba nti ekyo kikyamu. Olina kubeera ng'oyogera ebyo ebinnyumira. Nja kubeera nga nsobola okukomawo enkya, nja kubeera nga nsobola okwongera mu maaso n'okuwaayo mu kkanisa yo. So ebyo ze zimu ku ngeri ezigenze mu maaso n'okulabisibwa
zireeta abantu abatabalika, zireeta abantu ab'olujjulungu, zireeta abantu abalowooza nti baalokoka naye nga tebaalokoka. Abantu bakendeeza ku kigambo kya Katonda bwe bagattako ekyabwe. Ensonga lwaki twogedde mu masomo gaffe ag'enjawulo omuli enjigiriza ng'ezo ezigamba tiyogera ebigambo ebyo byoyagala. Bw'oba oyagala mmotoka gyogere, bw'oba oyagala maka googere, bw'oba oyagala bufumbo bwogere, bw'oba oyagala kukuzibwa ku mulimu kyogere. Singa toyogera bintu ebyo tojja biraba nga bibaawo. So ne bawa abantu ebbeetu ery'okulowooza nti amaanyi gali mu bigambo byabwe, era bangi baatula kuva ku makya paka kawungeezi, babagamba kuuma okwatulaako. So zezo ze zimu ku ngeri ez'okukendeeza. Ne Yeremiya bamugamba nti totoolako kintu kyonna, kubanga kasita okitoolako kiba ensa yaakyo, obujjuvu bwakyo obeera ogenze maaso n'okubeera nga obukendeeza. Kubanga yensonga lwaki olunya olwokusatu tugamba nti if so be they will hearken and turn every man from his evil. Abantu basobola okukyuka nga bakiweereddwa mu bujjuvu bwakyo. Yensonga lwaki agambiddwa tokitoolako. Naye singa era ogenda mu maaso n'okyugira nga tokitoddeeko olw'obusobozi obukirimu, ne bakigondera ne bakyuka okuva mu makubo gaabwe, nange naagenda mu maaso n'okwenenya obutabakola bubi bwe mbadde nteesezza obbakola olw'ebikolwa byabwe ebikyamu. Ekitegeeza nti ekigambo nga si kiramba, nga si kijjuvu nga bwe kituweereddwa mu byawandiikwa, tekisobola kubeera nga kikolera ddala omulimu ogw'enkomeredde Katonda gw'ayagala gubeere nga gukolebwa. Kyava alabula ng'agamba tekitoolebwako. Ensonga lwaki ekyamateeka 2 eyogera ensonga y'emu, ensonga lwaki ekyamateeka 12:3 eyogera ensonga y'emu, ensonga lwaki ngero 3:5 eyogera ensonga y'emu, ensonga lwaki kubikulirwa 22:18 paka 19 eyogera ensonga y'emu. Ekigambo kya Katonda kyemalirira, ate Katonda muwandiisi mulungi, teyeetaaga kuyambako titutereeza spelling ti kino kyalibadde tekirina kubeerawo, ebyo teyeetaaga proofreading yonna nti kanziremu mpite mu byogambye, osanga mulimu kye tulina okugyamu. Kati abo abatatuukiriza ekyo nga bagattako ku kigambo kya Katonda nga bwe bakitoolako, be bantu abagenze maaso n'okubeera nga bamala ensa mubaka oba bukoze butya obuweereddwa. Olwokuna lugamba nti and you shall say unto them, thus says the Lord, if you will not hearken unto me to walk in my law which I have set before you, and hearken to the words of my servants the prophets whom I have sent unto you early, both rising early and sending them unto you, and you have not hearkened, I'll do unto you as I did unto the house of Shiloh, unto this city. So alaga nti naye singa muba temugondedde ebyo bye mbagambye okuyita mu mateeka gange, bye mbagambye okuyita mu baweereza bange bannabbi bentumye gye muli, abazze nga gye muli buli ku makya, ne mugaana okuwulira, olwo n'abakolera ddala ekyo kye nakola ennyumba eya Siiro, kye nagikola era kye nja okukola eri ekibuga kino, okiteekako ekikolimo wamu n'amawanga gonna ag'ensi. Ssebo ne nnyabo awuliriza bye njagala okuba nga nywereza ddala wano, ensonga ey'okuba nga ggwe nange tutegeera Mukama tasobola kubeera nga atulekawo n'abonereza abatali bakkiriza olw'ebintu bye bimu naffe ffennyini bye tukolera ddala. Bw'ogamba nti walokolebwa okuva mu bibi byo, naye n'otwala eddaala ery'okwekuumira mu bibi byo ng'ogamba nti nze nalokolebwa myaka kati 5, myaka kati 10, myaka kati 15, ndi mu 2 ssebo, ndi mu 25 asatu ameka. Ssebo oba nnyabo njagala okugamba Mukama agambye Siiro yali nnyumba ye era n'erinnya lye lyali mu kifo ekyo, naye kasita baatandika okukola ebintu eby'omuzizo,
ebintu ebyetebikkirizibwa n'agisaanyaawo. Kye tutegeeza Mukama waffe Yesu Kristo yennyini naye yayogera ng'agamba mu Yuda 1:5 n'alaga nti abantu ba Isirayiri ye yennyini bwe yamala okubejjira e Misiri bwe baagaana okugoberera ebyo byali bagambiddwa okubeera nga basigala beesigwa, ye kennyini n'amala n'abettira. Kati njagala okukakasa tebagambye mukama mulala, bagambye Mukama waffe Yesu Kristo mwene. Gwe wakkiriza nange gwe nakkiriza. Naye kyenjagala otegeere wano eno nti ng'engeri abantu gye baali baanukulamu eri amazima g'ekigambo kya Katonda ekyababuulibwanga ababaka ab'enjawulo, engeri eyo yennyini gye baayanukulanga y'engeri y'emu kaakano gye tulaba. Mukama tayagala bantu bawulize buwulize, wabula ayagala abo abakozi nga Yakobo bweragira ddala mu ssuula esooka olunyiriri lwa 2 paka 24. So kyava agamba nti bwe mugaana okugondera ebibagambiddwa, ozze mu kifo eky'essinzizo, ozze mu kifo eky'ekkuŋŋaaniro, bakugambye muganda wange wetaaga okukyusa wano, wetaaga n'okukyusa wali, ate gwe n'osigala ng'ogamba nti ebyo byogeddwa neze nkyasobola ogenda mu maaso n'okukola kyenjagala. Bayibuli eraze nti ekifo kiri ekyali kyeyali yasala okuteekamu erinnya lye bwe kyagaana, bwe kyagoberera, abantu baayo bwe baakola bye baali baagala, Mukama yagenda mu maaso n'obbasaanyawo. Y'ensonga lwaki twatandise nga tugamba nti abaatusookawo lubereberye tulina bingi eby'okubayigirako obutaddamu nsobi zennyini ezaabaleetera okuba nga basaanyizibwawo. Amagenda gali mu biseera eby'emabega. Singa oyiga obulamu obwabo abaakusooka, biki bye baakola nga byakkirizibwa ne bibaleeta okuba nga bakuumibwa, ebyo by'olina okunywera. Naye singa otegeera ku ebyo bye baatandika okuba nga beggulira ne bibaviirako okuba nga battibwa, ate gwe n'ogamba nti bye bijja okukuuma, njagala kugamba nti muganda wange oli wansi w'obulimba butagambika, kubanga ekikuumye bali luli kaakano kisobola okukuuma, ekyabaleetera okuba nga battibwa luli kaakano kikyasobolera ddala okuleetera okubeera ng'okola ki? Ottibwa. Kyava agamba mu nnyiriri 8, Now it came to pass when Yeremiya had made an end of the speaking, nti entandikwa y'ebintu byonna wabeerawo okwogera, naye ennyanukula etulagira ddala nti abantu ababuuliddwa bategedde oba tebategedde, bategedde oba basaze obusaze mu masekkati g'okuba nga bategedde ne bajeema bujeemi. Bino ebibiri weebiri. Waliwo leero abasomeseddwa nti kino ne kino Mukama akikyawa, ne babeera nga tebategedde bulungi oba nga tebasomeseddwa bulungi. N'obeerawo abala ne basomesebwa ddala bulungi era ne bategeerera ddala nti kino ne kino Mukama akikyawa. Agamba tukyuseemu wano, tukyuseemu wali, ate atugaana obutakola kino ne kiri kubanga atwagala. Kati bw'oteekako akagambo kono atuganye okukola kino ne kiri kubanga atwagala, abantu abasinga batwalibwa nnyo akagambo nti atwagala ne balowooza nti nabo basigadde mu kibi kyabwe kubanga Mukama abaagala talina kyasobola bakola. Naye ate ne beerabira nti okwagala kwa Katonda kulabisibwa mu kubanga abagamba nti temukola kino. Ekyo kyabakuganye obutakola kiragira ddala nti akwagala. Kati bw'olaga obukyayi gy'ali ng'ogaana ebyo byakugambye, tayagala oyo atamugondera, ayagala oyo amugondera. Naye kasita osomesa n'ogamba nti Mukama atwagala nnyo, ensonga lwaki atugamba tetukola kyo ne tukola kiri, abantu leero ababuulizi n'abantu babuulira batwalibwa nnyo akagambo ak'okwagala. Kati ne balowooza nti akagambo kano ak'okwagala kategeeza nti ne bwe ŋŋenda mu maaso ne ntambula mu mazambi kasita njagala tewali mutawaana. Naye wulira nti Yeremiya ng'amaze okwogera bino, bamaze okugamba okwatula okulungi kolooza nokunaleeta ebintu okuba nga birabiswa si kulungi. Bamaze okugamba nti tosobola kwogera bintu ne bibaawo mu mubiri. Bamaze okugamba nti oddangamu kwebaka ku ntaana z'abantu munoonoonya maanyi.
bamaze okugamba toddangamu kugamba nti Mukama alina okubikulira okujja kwagaba. Bamaze okugamba nti gwe tolina busobozi bugaba Omwoyo Omutukuvu eri abalala. Bamaze okugamba nti toweegatta n'abo batakkiriza nti Kristo Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bamaze okugamba nti ekisa kya Katonda tekitegeeza kwongera kutambulira mu bubi gwe n'otisigala ng'ogamba nti mbiwulidde ne nja kukola nga bwe nsanze. Bayibuli egamba nti bwe yamala okwogera bino byonna byali agwanidde okwogera nga bwe yali agambiddwa. Omusajja yakuuma ekigambo kya Katonda nga byonna bwe byali bimulagiddwa, bw'atyo bwe yabyogera. Kati leero abantu abamu batandika bulungi nga bwe tutera okiwulira nti omuntu oyo bambi atandika buki bulungi. Kati kiki ekyamutuukako oluvannyuma? Y'ensonga awo eviiramu embeera ey'okubeera nga abantu batandika okoppereza n'abeera nga mu butuufu ayinza okuba nga yatandika bulungi, ne bw'alaba ebiriko ebiyinza okuba nga bireetedde abala okuba nga batutumu balinnya, bayitibwa mu eno conference n'eno semina, bali ku eno radio, bali ne ku eri TV, bafulumagana amanga bagenda n'eri, alowooza nti nno ebyo byonna ebyowabweru bitegeeza butegeeze nti nno omuntu oyo kyakola kiyinza okuba nga kyekiki kyekisinga okuba nga kirungi, ne bava ku ki ku mulamwa. Naye Bayibuli egamba nti Yeremiya byonna yabyogera. Ekitegeeza mu ebyo mwalimu ebigumya, mwalimu n'ebyali binyiiza, naye byonna bw'atyo bwe yabyogera. Kati leero baka bwa leero bwekubira ku sayidi emu nti nga bwe tugenda maaso n'okwekkaanya ensonga eno eyogamba nti no abantu baanukula batya eri amazima g'ekigambo kya Katonda mu biro biri ne kaakati. Ojja kizuula nti no leero bw'oba oyagala kuuma ogubiina ago nga gukyaliwo oba abagoberezi bo, olina kwekubira ku sayidi emu yakugumya. Mukama agenda kukola kino, Mukama ndaga kino, Mukama bino byasuubiza okukola omwaka guno, Mukama bino ne bino byandaze byagenda otukolere ng'ekkanisa, Mukama agenda kutwala abamu wano oba wali oba wani. So abantu babeera ku luuyi olwo olwa kiki nina okufuna, naye ate tebaagala kubeera ku luuyi olw'okulya Mukama agamba kiki nina okukyusa, kikyagamba nga ŋŋwanidde okikyusa. Kyava Bayibuli egamba byonna bwe yali amaze obyogera. Bayinza okuyamba olw'ekisa kya Katonda ne bakuwuliriza, naye oli mwetegefu eri ekyo ekiyinza okuddawo. Bayibuli eraga nti bonna abantu wamu ne bakabona wamu ne bannabbi ne bamukwata ne bagamba ogwanidde kufa. Tewaliwo mbeera yonna yakujubisa wano mu byawandiikibwa bwegamba nti abantu bonna nga mulimu bakabona nga mulimu ne bannabbi, Bayibuli kyeyogera kyetegeeza. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, eyo engeri abantu gye bayanukulamu mu biro biri. Kaakano waliwo ey'enjawulo gye bagenda mu maaso n'okuba nga baanukulamu. Bayinza obutakwetikka ne bakusitula ne bagamba nti bagenda kukola kino ne kiri, naye beera ng'oli mwetegefu okuboolebwa, beera ng'oli mwetegefu okugobebwa bwe banga ebadde radio yaabwe, bwe banga ebadde TV yaabwe, beera ng'oli mwetegefu obutaddamu funa ssente yonna okuva eri bo, beera ng'oli mwetegefu ekibiina ky'okukendeera, beera ng'oli mwetegefu okubeera nga tolabibwawo nnyini ddala. N'ebisigadde bonna ne bamwetikka. Nga bwe kyali luli ne kaakano tulaba abantu balina engeri gye baanukula eraga bujeemu, tebaagala mazima. Ne bw'obagamba nti waliwo mutawaana oguli mu kino ne kino, bo basigala bagamba ekyo kyetukola tutya ffe kyetwagala. Kati leero osobola okugamba nti bannyabo mwenna abagamba nti Mukama abayise mu busumba, obwo buweereza tebuuliwo mu kkanisa, kuviira ddala mu ndagaano nkadde, tuukira ddala mu biseera ebya Mukama waffe Yesu Kristo, kutuukira ddala mu biseera eby'abatume ne baani abaddawo, tetulabawo mukazi ayitibwa musumba nti naasumba baami, tetubalaba. N'omugamba nnyabo, Bayibuli ekugamba ekimutuula wansi, weereza mu bifo ebiki ebirala.
ebifo ebyo bingi naye ekyokusomesa n'okusumba abantu ekyo Mukama agamba si kikyo. Kya musajja obukulembeze mu kanisa bwa basajja si bwa mukazi. Awo obeeranga asudde ejjinja mu njuki ojja kuwulira ebigambo batandika okugamba oyo n'abyogedde ayinza n'okuba tyalokokanga. Ekirala taliiko mwoyo wa Katonda, talina mafuta, bameka abamugoberera, ayina ki ne kino ebintu ebyenjawulo. Ani amumanyi ani atamumanyi? Lwaki? Kubanga oyogedde ku nsonga. Kubanga okoze ki? Oyogedde ku nsonga. Passebo Bayibuli tetukkiriza kubeera ekyo mwe kyemuyita ennimi ezo si nnimi. Ennimi ezaddala Bayibuli zeyogerako bwe zibeera nga zikkiriziddwa okwogera waba walinawo ekigendererwa. Omuntu kuva aba asazeewo n'akiwa omuntu ekyokwogera mu nnimi ekyo agenda kugaba obugabirizi bwe bumu obw'okuvvuuna olulimi olwo abantu bategeere nsonga ki. Bw'ekyogerako nti awo yaleka ate si wa mwoyo nnyo tabitegeera. Naye Bakolinso essuula 14 eyogera ki? Mwali mugisome nti twagisoma, mwagitegeera nti twagitegeera ensonga lwaki tukyakola bye tukola. Noga kati mwe mwasoma biki? Nti byeyo byennyini bye twasoma. Bantu kwekaza buki? Bwekazi. Abantu okukola obuweereza nga bakulembeza ssente okusinga okusomesa abantu. Sebo tebigwanidde, Mukama bukami bantu. Nekyemuyita Bible study mwogera abantu kuwaayo. Nekyemuyita Bible study tewaliwo Bible study yaddala. Mutandika gamba abantu gwe ekyawandiikibwa ekyo kitegeera otya, buli omu atandika kuwa ebirowoozo bye. Sebo ekyo kyemukola kikyamu. Sebo gwani nze natandika ekintu kino Mukama yampita. Kati so entalo ne zivaawo, ntalo za Mukama yampita nange nina amaanyi n'ebintu ng'ebyo. Bw'oba tulina bagobezi b'enkana bange tulina buyinza kwogera eri bulamu bwange. Bw'oba tulina ssente zenkana ze tulina buyinza kwogera mu bulamu bwange. Bw'oba tuvuga mmotoka gye nvuga tulina buyinza kwogera eri bulamu bwange. Ebintu ntubwe bityo eby'omubiri. Leero bayinza obutakwetikka n'ebyo bye boolina okulindirira. So Bible eraga mu Lwomwenda, why have you prophesied in the name of the Lord? Lwaki olagudde mu linnya lya Mukama tena ennyumba ejja kubeera nga Siro, era nti ekibuga kino kigenda kufuuka amatongo mutali bantu. Bible egamba nti bonna ne beekuŋŋaanya wamu eri Yeremiya mu nnyumba ya Katonda nga mulimu abalangira ab'omu Buyudaaya. Bonna ne bagamba oli ono omusajja byayogedde eri ennyumba ya Katonda. Uli ebintu byayogedde eri ennyumba ya Katonda. Kino naawe obunabbi n'agamba nti bino ne bino bigenda tutuukako. Ne bagamba nti ono agwanidde kufa kubanga alagudde, kubanga obuulidde. So sebo oba nnyabo, ebintu ebimu otuuka n'ogamba oba sibyogereko naate naawe obeera wekkiriranyiza n'ogamba kambute obubaka kambwogereko nga bwe buli. Zino ze zimu ku ssuula ng'omubuulizi olunaku olwaleero asobola okukkiriza nti Yeremiya kitabo gye kiri, Ezekiel kitabo mwe kiri mu Bayibuli, Daniel mwe kiri mu Bayibuli, kukungubaga mwe kiri mu Bayibuli. Yogera ku Zefanaya, yogera ku Zakariya, n'omugamba nga babimanyi nti mwebiri naye nga talina budde. Naye badduka buddusi mu Malaki essuula ey'okusatu olunyiriri lw'omukaaga. Mukama agamba atya? Bikula bulungi awo Malaki. Ebirowoozo byonna biri ku ssente, ebirowoozo byonna biri ku bungi bw'abantu. Oba babatwalawa Mukama eka yamanyi. Naye ekigendererwa kiri nti mujje bangi tuzibakamemu, mujje bangi tubazimbemu bye twagala. Sebo oba nnyabo, oyo gw'oli okulwanirira ogamba musumba oba batakulaga kigambo kya Katonda watali kwekiriranya mu kyo, ali kugula masuuti mapya, ali kuzimba mu mayumba mapya, ali kuzimbamu kugulamu mamotoka, ali kukolamu ebintu ebyenjawulo. Olowooza akuyamba naye takuyamba. Omuweereza yenna talina kutya kikiba kimulindiridde ng'amaze okuwa obubaka nga bwe buli. Oba aviibwako abantu, obadde bayimirira naye bamuvaako mu ngeri emu oba endala nga badde akola nawe mu buweereza, oba bamugenzi oba tebagenze, takyuka, ayimirira amanyidde ddala nti Mukama eyatandika omulimu guno mwesigwa ajja gutuukiriza. Babega mu 11 nti mu 12
Then Jeremiah spoke unto the prince, and to all the people, saying, Nayogera Yeremiya eri omulangira n'eri abantu bonna ng'abagamba nti Mukama antumye ndagule eri ennyumba eno, ndagule eri ekibuga kino n'ebigambo bino bye muwulidde. N'agenda maaso n'agamba, Therefore now amend your ways, n'abagamba kaakano mukyuse amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe. Tosomesa mazima ga kigambo kya Katonda mu biro awatali kuyiganyizibwa byokka. Okisomesa nga bwe kiri mu biro ebitaliimu kuyiganyizibwa ne masekati g'okuyiganyizibwa. Waliwo abalina embavu nga tebalina babava mabega, tebalina babalwanyisa nga tulo kyogera nga bwe kiri, naye bw'atandika okuwulira bamulwanyisa nga naye atandika okuddiriza olulimi. Yeremiya masekati gaabo n'okubanga bamwekuŋŋaanyizaako n'agamba agwanidde kufa ono, baagala musala bufi. Yayimirira n'abagamba ng'atandika ddala kumulangira n'amugamba, ssebo nammwe mwenna nze seetume ne ntumiddwa Mukama okwogera eri ennyumba eno n'ekibuga, era ebigambo bye muwulidde bivudde eri Katonda. Mukyuse amakubo gammwe, mukyuse embeera ezo ez'okwawukana ne bakyala bammwe mu ngeri eyawukana ku nsomesa ya Bayibuli. Mukyuse ebyo mugamba nti mwatula ebigambo simanyi ebintu ne bibeerawo. Mukyuse ebyo by'okwebaka ku ntaana z'abantu muno munoonya amafuta. Mukyuse obulimba bwammwe nti no buli seera Yesu abakyalira buli kiro n'abatwala mu ggulu oba n'abatwala mu ggeena muno mukomemo mubeeko bye mugamba ensi. Mukyuse ebyo bye mugamba nti no mulina obusobozi obugaba Omwoyo Omutukuvu eri abalala. Mukyuse ebyo bye mugamba nti mwe muli ba Katonda abatono timusobola okubaako bye mukola ne mukyusa. Mukyuse kino bw'atyo bwe yasigala ng'anyweza. Oba baagenda mu maaso n'okukkiriza oba butakkiriza. Y'engeri y'emu gwe nange gye tugwanidde okugoberera. Olw'ekkumi tugamba nti obey the voice of the Lord. Byogeddwa Yeremiya n'ebyogeddwa Yeremiya bigambo bya Katonda. Temuwuliriza nze, muwulirize ekigambo kya Katonda kye mbagambye. Muwulirize eddoboozi lya Katonda. Bayibuli egenda maaso n'agamba temunaakikola ne Katonda aneenenya n'atabakola bubi bw'abadde asaze obakola. For as for me behold, nganze bwe mundaba ndi mu mikono gyammwe munkole kyonna ekiyinza okulabika nga kirungi. Kyekyo ekiriwo. Oba ogenda kugobebwa obadde obuwulirira, gobebwawo naye ng'ogobeddwa ku lw'amazima. Oba ogobebwa ku radio, gobebwawo. Obadde olina radio TV omuntu kw'obuwulira ne bakugobolwa kuba nti oyogedde ku nkola zaabwe zitakwatagana byawandiikibwa, evaako. Naye abaana abawulidde bali babawulidde. Oba tokyayitibwa simanyi mu conference oba semina zaabwe oba meeting zaabwe, tetuwale mutawaana, naye oyimiriridde, ekyo ekyaddala. Era Mukama ali wamu naawe. Olw'ekumi but know you for certain that if you put me to death, mumanye nti omunteeka bwe munzita mujja kubanga muyiye omusaayi ogw'omuntu ate alina kyakoze nga mwetaddeko omusango ogwo mu kibuga kino wamu n'abantu bonna abali muno olw'amazima aga Katonda. Kubanga yantumye gye muli okwogera ebigambo bino mu matu gammwe. Amazima gaaviirako embeera eyo gy'olaba nabbi wa Katonda gy'ayitamu. Amazima ge gamu leero abamu ku ffe gatwetedde okuba nga tugobeddwa ku maradio, gatwetedde okubeera nga tuviiriddwako abantu betwali tukola nabo, abantu betwali tulooza nti bantu baffe, n'abantu amu adde balooza nti tulina betwogera. Kulemera ku nsonga yemu ku nsonga evaako okubeera nga abamu beesittala, kubanga balina abantu be baayagala bo ng'abantu naye nga tebabaagala lwa kigambo. Nga bw'oyinza okubeera mugamba gundi oyo omwagala si mukwano gwange, naye kale omutima gwange gumwagala bwagazi. Kale kikwewuunyisa nti omulokola asobola okwogera batu, naye ekyaddala ekiro kiri nti waliwo abantu mu kkanisa nga baafuula abasumba mikwano gyabwe, baafuula abantu ebifaananyi byabwe. Tekyandibadde kibi omusumba okuba mukwano gwo, kubanga aba aweereza gye muli ayigwanidde okuba mukwano gwammwe ate nga nammwe muli mikwano gye. Naye bwe mutuuka ku ddaala ery'okuba nga omwagala bwagazi ng'omuntu, naye newankubadde ebyasomesa nga bikontana n'ensomesa ya Bayibuli, awo oba waliwo obuzibu.
Tuvolaba olw'16 lulaga nti abamu ku bo ne balowooza nti oba kino kikyamu, naye njagala okugamba nti embeera yasajjuka busajjusi ne bagamba oyo omusajja yeetaaga kuttibwa. So kyenjagala okulekera muganda wange gwe naawuliriza kye kino wammanga, nti engeri abantu gye bayanukulangamu eri amazima mu biro biri teyawukanye na biro bino. Abagoberezi balina bye banoonya, Timoseewo 2:3-4. Ababuulira balina ebigendererwa byabwe. Si bonna mu babuulizi n'abagoberezi, naye abasinga bwe kityo bwe kiri, kubanga abamu ku ffe tubirabyeko. Bw'oba togamba bintu jangu nkusabire buli kanaku, jangu nkulagule kanaku, abantu tebaagala muntu atakola bintu ebyo. Bw'oba tobeeramu byakwerogoza Mukama alina kyandaga, tolina muntu gw'ogenda kulaba. Ssente zonna ezandigambiddwa nti zisobola okuyambako omulimo gw'obuweereza, mu kifo ky'okuwalibadde ng'obaako ky'olaba, zonna zigenda maaso eziweebwa abantu abasomesa ebinyumira amatu g'abantu. So yenna ali mu buweereza ng'ebigendererwa byo byakubanga weekolera tutumu, toyagala kyogera nga bwe kiri, onoonya abantu. Yenna agamba nti mugoberezi, mukkiriza, naye ng'onoonya bikunyumira, ennaku zo ziweddeyo, obudde bukuyiseeko. Wenenye oveemu ebyo ebintu, onoonye enjiri eya nnamaddala, okyuke ove mu ebyo ebikolwa ebimu ebiwasomeseddwa ebitali birungi. Naawe sseba abisomesa, lekeraawo okusomesa ebintu Yesu byatasomesangako, abatume batasomesangako, n'abakristaayo abaddawo oluvannyuma lw'abatume nga amaze ovaawo bye batasomesangako. Bayibuli byetakkiriza gw'obijjawa. Mwenenye kubanga obudde bugenda. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.